njagala nsambya baveeyo beegaane bino ebintu. I post everything. N'obutambi obw'enjawulo buvuddeyo ensonga za Alien Skin okukwatibwa zikutte wansi ne waggulu bangi b'ensonga entuufu bagitamwatamwa. Kuba ssimu egambibwa okubeera nga ya bukadde 3 n'ezigwamu oba sekyo okufa kwa Jerome. Okuba abasawo by'ensambya byonna biibino mbikuleetedde ku Clarity Source 256 n'enkwaniriza gwe omulungi mukwano gwange atugobera n'enkwebaza n'emirimu egy'otuusako engalo okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Munnange subscribing attekako notification bell ebisigadde obitukwase tujja kukola information ogifuna by notification. Olunaku olweggulo nakutuusizaako ebyatuuseewo ekiro ekyakeeseza ate olunaku olwokusatu nti omukulu amanyikiddwa nga Jerome yagenda n'abeera nga atomererwa emmotoka. Clarity Source 256 okwaniriza one more time kuwena omulungi eyakuumiddeko subscribing tekako notification bell ebisigadde obeere nga olitukwase. Yes, olunaku lwali lwakubiri ekiro ekikeesa olwokusatu twakutuusako amawulire nti ate omukulu amanyikiddwa nga Jerome RIP ate nga kati mugenzi omu ku abo ababadde mu ggaali y'omukulu Alien Skin yagenda maaso n'okubeera nga ate atomerwa emmotoka awo wennyini ku Fangon. Ensonga eriwo kati wetwogera olunaku lwabadde lwajjo omukulu Alien CEO wa Fangon Skin CEO wa Fangon Police yagenze maaso n'okubeera nga ate asimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Nga twakutuusizaako story gw'atagira bigenda awo wansi, story eyo eri awo wansi ate abaana bakabira bavuddeko mu mbeera ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bakubaganamukko n'abasawo ab'eddwaliro erya Nsambya. Naye obutambi obw'enjawulo butandise okuvaayo mukwano gwange butandise okubeera nga teweeraliikiriza oluvannyuma lwa positi ez'enjawulo n'obutambi obw'enjawulo okubeera nga busafeesinga nga bagamba nti singa si kulagajja kw'abasawo oba oliawo Jerome yandibadde akyali mulamu kubanga oluvannyuma lw'emmotoka okubeera nga yamunyigidde ku kisenge baamugjewo ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya. Naye ate bwe baatuuse Ensambya babagambye basooke baleete ebbaluwa ya poliisi basooke baleete ebbaluwa ya poliisi ekakasa nti Jerome afunye accident. Omwawo ku baana ba Fangon n'agenda awo wennyini Ensambya n'afuna ebbaluwa ya poliisi n'agireeta naye ate nga babagamba ssente musooke muzisasule ate tulyoke tubeere nga tusobola okukwata ku mulwadde wammwe. Oba oliawo ssente tezaabaddewo mukadde ako ezibadde zeetaagisibwa zonna. Munnange oluvannyuma ate ebintu byakyuseemu kati ne tugamba nti RIP Jerome. Omu ku bantu ab'enjawulo omuli omukyala Fifi the Queen Nsubuga avuddeyo n'abeerako ebintu eby'enjawulo byayogera ku ddwaliro ly'Ensamba byenjagala okubeera nga ate nkuwa naye nga ensonga right now nga bweri ebintu bitandise okutabukira ddala kubanga abamu bagamba bamusibidde essimu eri worth obukadde 3,500 ng'eno yabadde iPhone 15 Pro Max bo gye bagamba nti bamusibidde naye ate nga ensonga ate eriwo abalala bagamba nti omukulu bamusibye lwakubanga ate yagenze maaso n'okubeera nga balumba eddwaliro ly'Ensambya ne babakuba kasooke kuba katamika Fifi the Queen Nsubuga ate tulyoke tukomera Nsambya hospital atannagigendamu togitegeera. Gano amalwaliro ne wegaba nga gali ku private sector gasigala gagwa mu Institute ya Health. Government erina okuba nga regulatinga gano amalwaliro ebeeko byetereeza. Wuno anzijukizza emmese okulya omwana mu government hospital. Nsambya twagisasudde because twagendawo nga tukimanyi tugenze kutaasa bulamu bwa muntu. But ahead of the money we paid, we almost lost the person. Okuwa obuwi word nti ogenda wano kyokka ng'osasudde n'ogaba naye nasasudde mwaŋŋambi cash first muba wadde naye nga service tezitambula ku muntu wange ate nga nsasudde. Nsambya yeetaaga kukuba okuva ku mukatuli kyalikulira mpaka kwasembayo ekyo mbabuulira. Yeetaaga kukuba okuva ku mukatuli kyoba faaza oba musisita beetaaga kukuba mpaka ku asikaali waawo. Kati abo baasikaali b'amalwaliro balinga bakatonda olina omulabamu ng'onooliyingira. Yes,
nze nabagamba enguzi nagimanyiire ewaka kasitompa kyompa kyenjagala nga njikuwa kubanga ensevingira bingi asikaali w'ensambya nga tolina ssente tosobola kuyingira ddwaliro oyina omulabamu kabeerewo ekiruddu era nze kati nakimanyiira sibalumya mutwe olutuuka najja ku mmotoka nga mwenyiga ettaano ze nga mpa ne parking nga ngenda ndaba bennina okulaba lw'olituukako ku emergency y'eddwaliro erimu n'olaba abantu engeri gye bafiiraawo ng'abasawo weebali bali ku masimu ng'abasawo weebali bali ku whatsapp ng'abasawo weebali batudde batunula bwe bati omuntu n'akutuka nange oluvannyuma lw'omukyala Fifi the Queen mukyala Nsubuga okulambulira ensonga ezo omukulu Alien Skin jjukira yatwaliddwa ejjo mu kkooti ate n'abeera ng'asindikibwa eruzira paka ng'ennaku z'omwezi musanvu omukulu omanyikiddwa nga Honorable Frank yavuddeyo n'agamba nti neera omulwadde yasuuliddwawo ngenda kubeera nga posti eno ngisoma ate obeere nga osobola okugitegeera yagambye nti as professional doctors I expect you to attend to the patient in the critical condition kubanga jjukira omukulu Jerome yatwaliddwa ng'embeera gy'alimu mbi ababaddewo nga Jerome emmotoka yakamutomera bagamba nti yababuuza amagulu gwange kwegali nga takyagawulira yadde n'omulundi n'ogumu wabula okufunzafunza ensonga ya Frank yagambye nti neera how can you neglect a patient simply because a deposit hasn't been made ekitegeeza nti omwana baaganye omukolako Jerome olw'okuba ssente zabadde tezinakola ki ku depositing bwenagamba it's heartbreaking to watch a loved one die in front of you and in front of a doctor tewaliyo kintu mbutuufu kirumanga ekyo kubeera nga ate omuntu waafa maaso g'omusawo naye ate nga tolina kyakukola olw'okuba nga tolina ssente yayongedeko nagamba I can't blame Alien Skin at all in fact if I were there in that position I would have reacted n'okusingawo naye nga ensonga zonna briefly ziri nti ku Nsambya hospital not until osasudde ssente tekuba kwata ku mulwaddewo oba oliawo kyekyajjeko abaana ba Fangoni waya mukwano gwabwe Jerome n'afa naye ate nga yaleeteddwa nga ali mu mbeera kubanga bagamba Jerome yatwaliddwa nga ayogera n'okwogera naye ate ebbanga teryayisewo ddene Jerome ne bagamba nti afudde ensonga entuufu eyatwaziza Alien Skin nkiddamu tennaba kubeera nga emanyikwa kubanga twalabyeko taata w'omwana mulenzi agambibwa nti baamubbako essimu eri worth $3,500,000 ye yasibizza mbu Alien Skin mwalimu ne ssente awo bintu bingi ebyayogeddwa naye ate ffe nga bw'otumanyi tutambulira ku clarity tutambulira ku mazima tosobodde okubeera nga te tufunako ku post ya poliisi yavuddeyo neeyogera bino byenkusomera oba byenngenda okubeera nga nkusomera sinza abyogera wabula poliisi byavuddeyo neebeera nga etegeeza ku nsonga ki eyakwasiza omukulu Alien Skin Uganda Police yagambye nti we have in our custody musician Patrick Murana alias Alien Skin whom we have apprehended on the allegations of insulting medical officers and staff at Nsambya ekitegeeza ekyakwasiza Alien Skin kwe kubeera nga ate yagenza maaso n'okubeera nga akatambi k'ennaku olunaku lw'eggulo yes ng'ate bavaawoko mu mbeera etabadde nnungi n'abasawo ensonga zonna ziva ku Jerome gwe batutte nga bagamba nti Jerome ayogera bulungi ate kati abasawo ne batamufaako ne balagajjalira obulamu bwe n'ava mu bulamu bw'ensi Alien Skin yasindikiddwa eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja embeera bw'etyo bweri tujja genda maaso story ntube nga tugigobe ate tugende maaso n'okuba nga tukutuusaako ebinaabeera bivudde mu kooti n'omukulu Alien Skin we banaabeera batuuse okumusalira ensonga bwezito bwe ziri Clarity Source 256 kankome wano naye nga ngamba nti RIP Jerome RIP to the Fangon soldier ebyo ebiri ku saidi y'akabira kangenda ate nfuna ebirala I sign out mbeere bulungi ba mikwano mweraba see you then